Olinga kibebye kito. Ndi kito. Obulamu bugamba ki? Bulungi mpozi obwo. Ndi bulungi. Kulikayo ku mukolo gw'omukulu. Omusumba waffe. Banange nawe Omuleevi. Namwe mukulikeeyo mwe bale kujja kumwerekera. Mune ku intro kyali kyangu nayo embaga. Yatufuukira akabasa. Ate embaga twagendayo. Ebintu by'abagagga bitebine. Kino lwaki kisuse nnyo mu bayimbi oba mu ba celebrities nti olina akola omukolo nga bali bintu bya invite. Twabakoowa nnyo. Twabakoowa nnyo. Mukimanyi nti nno temuyina kyama era mujja kwekanga mutwabula bimikolo nga giri ku internet nga tebabayise. Yes. Nawe bwogamba bw'onookola okuba bw'otyo bw'ogenda okubeera. Ate teguli wala gweddaawo. Olinamu ekirowoozo ky'okukola omukolo kalo? Mwana wange. Ko mune tukulaba okoma kuyimbira ku mikolo gy'abantu gw'oguggo ssebo nnyabo gwa ddi? Gujja. Gujja. Kati njagala omanye ebintu by'omukolo ebyo tebyagwa bugwi. Byonna byali bya planingiddwa dda. Abagenda okuyimba, ogenda kuyimbira waaki obula buli omu yalina waayimbira. So ze nagenda okujja ku mukolo. Mugenda omanya omukolo date. Ndona gumanya dda. Gwe ngaani? Nze ndi mukwano gwa Levi nnyo okusinga. Kyakisinga okubagatta gwe ne Levikson beside music? Mukwano gwange nzikirizaamu nnyo. Levi amanyi nti nnyimba nnyo, amanyi nti osobola okugenda fa okusinga wendi. Like he believes in you. Nnyo. Era nze bw'ombuuza Charlie wange asinga wano mu bayimbi. Nja kugamba Levi. Mu bayimbi abakyala abasajja bo? Bonna nga mbagasse. Biki Levikson ebikuleetera okubeera nga omwagadde nnyo extremely? Nkugambya njagaliza. Omanyi omuntu akwagaliza ate ng'ayagala okugattako. Omuntu oyo oba olina okumwagala ennyo. Nze Levi ampandikidde ennyimba ezitanafuluma. N'olwo lwe nafulumya ku mukolo gwennyini yaluwandiika. Kitegeeza omuntu watwalira obudde omanyi ayimba gospel music. Naye n'agamba Karo olwa music gw'okola nsobola okuwandiikira ku nnyimba. So omuntu oyo aba akugattako kitegeeza aba akwagaliza. Waliwo ebyali bigambibwa nti munembo ne Levikson waliwo connecting. Mwe mwaji connectinga. Tewaffe nga te-connectinga. Mwe mwabisalanga ate twabamanyiira. Embaga nagimisinze. Nabadde wala. Era okumanyawo wafuna opportunity y'amaanyi nnyo wafuna weegazaanya. Awo wennyini tulabana okubya akayimba mwaka lwelizingira awo kashuwa. Akayimba ako Mwami Levikson oyo yakawandiika. Nangamba Karo olaba ebigambo bino bye mpandiise mbijja ku mutima. Era mbadde njagala akayimba ako kanyimbire ku mukolo tukayimbire Queen D. Yes. Tukayimbire Queen D. Ebigambo biri mu luyimba biwuliriza bulungi. Bagamba tetukyatuuka tibine bya laavu tuli mu kusaaga bogera balinga bafuna omusaala tuli balimi balaavu twongera kukeera. Tebamanyi ensonga lwaki njagala ggwe, tebamanyi lwaki oyagala nze, tebamanyi nti nze nawe tweronda kyagwadda. Owulidde ebigambo ebyo? Nti mwogera nnyo mmwe. Iffe. Mmwe mwogera ne mwogera ku mukyala ne mwogera ku musajja ne mwogera ku kino. Temukimanyi nti beeronda. So ebigambo ebyo obiwulira nagamba Karo mbijje ku mutima. Yamba obintosize. Kati nze nentuuse ebigambo. N'obituuse eri bafaani. Nembituuse wa Queen D. Ne bafaani baffe bonna batwagala nga omuntu yenna ng'ali mulavu. Kayimba tukamuwulira. Akayimba kano ye yakawandiika. Is it true?